Onakulwairo ewese sabiti namba bukyanga kooti eragira poliisi n'amagye okwamuka ekifo kya Robert Kyagulanyi Center era nga bolaba tunyonyodde nti akamotoka ako kolengera mu background kalimu abasirikale nga bwe twategeezebwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga nti bagenda kubanga bamukuumira Kerise George era akamotoka akategezezza nti ke kamu kubumulondola buli wabalaga bubeerawo okulaba nga bumulondola. So mujja genda mujja kusangawo emotoka enjeru ekika kya premium ngera erimu omusirikale omu oba babiri naye nga ku bo kuliko omusirikale gwe bayita muhumuza nga buli we tuba tugenda agenda atulondola ekyo tekiri kunzenzeka naye kiri kuba naffe bonna. Bw'ofulu market mujja kulaba emotoka njeru eriko number plate UBG 490B ekyo kiri ku buli muntu yenna gwe tukola naye naddala abakulembeze abokuntiko ab'ekibiina kya National Unity Platform. N'ensonga nyingi nti n'abalala bannakibiina ky'NUP bano abakikulembera balondoolebwa buli we balaga era ku nsonga eyo ategeezezza nti si baakutya bakugenda mu maaso nga balwanirira eggwanga lya tuno Uganda era nga bagamba nti essaawa yonna enkyukakyuka bali mu ttaano wabula tebakomya bategeezezza nti abantu babe bangi nnyo abazze bawambibwa era nga kati bataddewo ennamba abantu bonna abawambibwa ke banaasindikanga ennamba zaabwe oba ebifaananyi ebibakwatako okulaba nga babalondola buli gye banaaba. Motoka ze zimu ezajja ne ziwamba Selector Devi ne bamukolako okutulugunya okw'ekika ekyawaggulu. Tukivumirira tujjukiza bannayuganda mwenna tipanda gaali yakomyewo bye twasomanga mu butabo oba bye twawuliranga mu mboozi z'abakadde baffe eza panda gaali kati yakomyewo era tulina kwerwanako ffe nga bannayuganda okomya ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Ababuziddwako mu bitundu eby'enjawulo enamba eri 070 458 299 enamba osobola okusindika ekifaananyi ky'omuntu wo n'amanya ge ne bamukwatira then bannamateeka baffe bafollowing up tulabe nti tumanya abantu abo owe bali. Ebibadde bitambuzibwa titwayise abantu bayimirize emirimu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo nno nze nasoose kulaba mukyala n'abakoba nga yabyogera. Owokubiri nazzeemu kulaba mwami Rokeeki nga yabyogera. Bano abayekera abatufugira ku mudumu gw'emmundu njagala mujjukire nti yebadde nga enkola yaabwe ne mu gy'ekinaana bayambalanga uniform za gavumenti ne bagenda ne batemula abantu nga baagala okussaawo enjogera. N'olw'ensonga eyo ebyo poliisi byeyogera tusaba bannamawulire mugibuuze ennyonnyole eggwanga mu bujjuvu. Sijja gamba nti abantu kibi okwekalakaasa nedda mu mateeka gaffe abantu baddembe okwekalakaasa naddala bakola buli kye bakola nga bakikola mu mateeka. So njagala okunga buli muntu ali eyo buli kyokola making sure okikola mu mateeka. Azeemu okulonda kuno ne mu M7 bamuwere okwesimbawo bwe bange kooti ebala mazima. Ebyo byemu ku bye tusabye kooti era nga tumanyi nti kooti bw'eba esala mazima ejja kusala mazima ago nga bwe kyakolebwa Kenya juzi nga bwe kyakolebwa Malawi ku juzi si gwe mulundi ogenda okuba nga gusoose. Naye ate ngera tumanyi nti kooti bw'eteesale mazima ng'abangi bwe bayinza okulowooza kibeere nga kiri ku yo kubanga omulundi ogusoose bannayuganda bagoberera buli ekigenda mu maaso ekitabaddeyo bulijjo. Tusuubira ekooti enkulu okusazaamu okulonda kuno. Era ekooti bw'eneba tegoberedde ekyo tugitadde mu maaso g'abantu bannayuganda bagenda kuba bagyolese amaaso nga bwe gwatunulira mwami byabakama era ebigezo ebyo n'abigwa. Ekooti nayo eri ku kigezo mu maaso g'abannayuganda okulaga oba ekolera bannayuganda oba esala mazima na bwenkanya oba ekolera mu M7. Nze Omulangira Jinju Moses ku Lwake TV Emagere.